Abanayuganda mususizza okumalako abantu emirembe. Mumalako abantu emirembe. Omusajja gwolaba oyo mu katambi yabadde alina waatudde ng'ali mu kwenywera buugi bwe. Ne wabaawo abasajja bamukutte akatambi ng'ali mu kunywa buugi nga bw'omulaba. Ne bagamba mb'ono omusajja agenda kunywa mu nsi ye olukwe. Mb'oyo gwolaba engeri gy'anywamu obuugi agenda kunywa mu nsi ye olukwe. Obuugi bwe kabwabadde bwokya ng'obuugi bwe mubumanyi nti bakuwa ekikopo kya pulasitiika ekyo nga bw'okiraba nga mu butuufu kyokya ng'olina kusuubya mumwa. Kati omusajja abadde asuubya omumwa ng'eriyo abamukwata akatambi nga bagamba omusajja ono muzibu agenda kunywa mu nsi ye olukwe. Naye nga lwaki oba okwata munno ng'ali mu biseera bye eby'eddembe akatambi bwe katyo? Naye mmwe ng'okusaaga kuvuddewo. Omusajja ng'obuugi abunywa bulala. Nze n'ennywa y'obuugi nadde sigirabangako waddaake. Omusajja alina engeri gy'azongozaamu omwo, oyinza okugamba nsomba byuma. Alina engeri gy'aguwanvuyamu wano n'alyoka akusikira obuugi naawe n'ogamba kyekyo ddade. Oba osanga abasajja babadde batuufu ng'omuyaayi ayagala kunywa mu nsi ye olukwe. Ebisajja bimanyiira mb'ono agenda kunywa mu nsi ye olukwe. Ogamba ensi kati tebakyagiryamu lukwe banywa nnywe. Mbw'agenda kunywa mu nsi ye olukwe. Musajja ati yamaliriza okunywa mu nsi ye olukwe ng'ali ku buugi bwe n'andika okweyogeza yekka. Wabadde alina ebimusumbu, wabadde alina naye nga muwa abantu privacy bannange. Abantu mubaleke. Kasonkutuse kakatambi kawo naawe okeerabireko kajja kukusesa. Video gimpereka like video yi. Ono kanywe mu nsi ye olukwe, najja kunywa mu nsi olukwe. Ono ajja kunywa mu nsi ye olukwe. Omulaba? Ono ajja kunywa mu nsi ye olukwe banna. Allah! Anyumya nani? Anyumya nani? Ajja kunywa mu nsi olukwe. Tanywe mu nsi olukwe. Museveni. Ompira tegusambika. Mpozi olinga takumanyi. Wano mu Uganda abantu tetukyalina privacy. Oba oli mu birowoozo by'olina by'olowooza. Eno olina amabanja, landlord akutwalaganya, abaana school fees bababanja, eno business ziganya okutambula, ssente zikubuze, eno okabalaavu, eno oli kugamba bintu bingi nnyo abantu bye tuyitamu mu bulamu obwa bulijjo ebitunyigiriza mu nsi. Naddala mu nnaku, kati ngambe nti mu lunaku oyita mu bintu bingi nnyo, naye abantu oli n'atamanya nti olina ebintu by'oyitamu nga ggwe omuntu. N'aveera n'okuzannyirako bw'atyo. Imagine oba otambula lamula oli ku ssimu yo nga weeraba mbw'obadde onywa mu nsi olukwe. Bannange, omuntu Katonda yajjirwa kamera. Naye ebiseera ebisinga ebintu nga bino atiisiko munnange gw'oyinza okuba ng'olina by'oyitamu naye nga tekyoyitamu kye kigenda okuteeka akaseko ku matama g'omuntu ate omulala. Okitegeera? Kwegamba kyoyitamu ate kiyinza okubaako ettofali lye kigatta ku bulamu bw'omulala. Ensi munnange yo bwetyo bwetambula. Nti mu kunyigirizibwa kw'abantu abamu ate munnange eriyo abantu abakola ki? Abasanyuka n'abafuna mu kunyigirizibwa kwo. Naye omusajja ali mu biseera bye bya ddembe, ali mu butuufu mubeere ffeeya. Omusajja ogw'olaba yadde mu biseera bye eby'eddembe. Ali mu biseera by'eddembe, alina ebirowoozo bye bingi by'alowooza. Ali mu kwenywera buugi bwe. N'alyoka
abantu balyoka bagamba nti agenda nnyo mu nsi y'olukwe. Naye njagala okulabula abantu abatunda obuugi, banange mulekerawo okuwa abantu obuugi obwokya. Muugo abantu obuugi obwokya agenda okumalako obuugi ng'olulimi lumuluma, ng'olulimi lujjudde mabwa. Lwaki muwa abantu obuugi obwokya? Omuntu n'omuwa obuugi obutya ne mutandika n'okumwogeza ebigambo by'atalina kwogera. Omutuufu olaba omumwa gw'omusajja bwagusongola lwakunywa buugi. Oyinza okugamba omumwa gwe gubuuka kati ogwo omumwa guwoza ogwo gwasongola guti guwoza, anti obuugi bujja ne bukoonakona buba bugenda oyingira mu kamwa nga buwoze. Oyo asooka okubira ebikopo by'obuugi nga 6 n'abiteeka wali ebbali. Naye sijja kubalimba. Vidiyo eno nange ensesezza. Vidiyo eno ensesezza. Ensese era nange nkimanyi gwe wennaagiraba eyakuteeka akamunyumunyu ku matama go ojja kuseka. Omanyi tuyita mu bintu bingi mu lunaku, ng'oyo omusajja atusese essaawa zino naye byayitamu, naffe bye tuyitamu mu lunaku. Naye ebintu abalala bye tuyitamu munnange ate ffe mwe tujja enseko. Katonda munnange bw'atyo bwe yatonda ensi ng'oggyeko ebintu eby'ennaku nti omuntu ali bubi, omuntu mulema, omuntu mukiya, mulimu omuntu by'otasekeramu, naye mulimu ate embeera gy'ogamba Katonda ansonyiwa kanseke. N'oyetondera Katonda n'omugamba Katonda ansonyiwa kanseke, n'omaliriza ng'osese. Kati mu butuufu omusajja ono nange yansesezza. Engeri yokka gy'anywamu obuugi. Obuugi bulabika bwokya ate oba obuugi obweru buzibu. Bwola kuno kungulu ku kiriba naye munda nga bwokya, ogenda obutoka oyinza n'obbuzza. Wali onyweddeko ku buugi ne bukwokya ng'obutaddeyo bungi ne bukwokya n'omaliriza ng'obuwandudde. Bannange abatunda obuugi mulekerawo okugaba obuugi obwokya butyo. Mugabe ku buugi obuwozeewoze bumuwawe abakasitoma mubawe ebikopo ebirala. Omuntu n'anywa obuugi n'abanga anywa gundi, n'abanga atadde omuliro mu kamwa, abanga atadde akutte olunyata olwokya luli n'aluyiwa mu kamwa. Naye musajja wattu mbu yabadde anywa mu nsi y'olukwe era yeetaaga kunoonyerezaako. Anyway, mwebale kuba nti ate mulaba, mwebale kuba nti ate mulaba. Omanyi mba njagala nnyo ne mbatira ku buvidiyo nga buno ne tusekaasekamukko ne tubakubamuko ku lwali bwe tutyo mpola mpola, then ng'ate bwe tutambuza olunaku okitegeera. CEO Michael Uganda YouTube channel kw'oli, njagala okubeebaza mwenna abasubscribinga edda, mwakola ekintu ky'amannyo nnyini ddala. N'abakatweyungako nammwe mwebale kuba nti ate mwegatta ku nsibuko y'amawulire. Wano tofunirawo stress wange. Eby'ennaku tubirina, eby'essanyu tubirina, n'ebizimba tubirina. Tukuwa kasavu kanyama. Mbagala nnyo mwenna, stay blessed. Peace and love.